kakwatagana n'akatambi akafuluma omwalabikira omuyimbi n'omudigize Jose Chameleon ng'akutte kibooko aswanula owa boda. Akatambi kano kakwata katundu ako kokka, mu bugazi bwako tekasobola kujjayo kifaanana kigazi okutulaga kiki ddala ekyaviirako omuyimbi Jose Chameleon gwe bamanye nga Joseph Mayanja okukwata kibooko n'alyoka alumba owa boda n'atandika omuswanyula kibooko. Oluvannyuma n'adda mu mmotoka ye n'avuga n'adda e Makindye Ssaabagabo. Tulina abajulizi abatonotono abatulaze nti ekikolwa kino eky'obukambwe Jose Chameleon kye yeenyigiddemu kyaviiridde okuwa boda okukwagula emmotoka ye gye yabadde avuga ne kiryoka kimu ekyamuleetedde ennyiike n'okukwata kibooko aswanule owa boda ono. So mu kiseera kino owa boda tannalabikako oba tannaba kweyanjula eri poliisi, ate nga kikulu nnyo nti omuntu yenna yenna waba akutuusizzaako obulabe oba ekisago, ogwo omusango gubeera musango gwa kinnaggomola. Tubakubiriza okweyanjulanga ku poliisi owaaba omusango. So ono wa boda buli yonna gy'ali ng'atulaba oba ng'atuwuliriza, weeyanjule ku poliisi e Kajjansi basobole okuggyako statement, bakuwe n'ebbaluwa ogende mu ddwaliro tusobole okufuna obunene bw'ebisago bwe wafuna mu kibooko ezo ezakukubibwa. Then ne Jose Chameleon waba nti emmoroka ye yali baagikalabula, ogwo gubeera musango gwa traffic. Aba traffic we bali, tuyige okutambulira wansi w'amateeka. Kubanga ensangi zino tugenda tukiraba nti kumpi buli alina emmoroka ey'ebbeeyi n'abatalina za bbeeyi batambulira n'effimbo n'ekibooko. Kakati eggwanga we litandika okutambula nga buli avuga emmoroka ajjayo embuukuuli oba kibooko n'atandika okukangakanga abalala, ani agenda okukozesa enguudo zaffe? So twagala okutegeeza abo balina kibooko mu mmoroka zaabwe, kino ekikolwa kirina okukoma, amateeka we gali agafuga entambula ku nguudo zaffe. So we tujja okweyongerera mu maaso nga bano bamaze okweyanjula ku poliisi. Then tulina ekitongole kyaffe eky'abakessi ekya